bwetwalibwe luti mu 1972 abayindi batandika okusibamu ebyanguwa okwamuka eggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'okugobwa eyali pulezidenti wa Uganda mu biseera ebyo Idi Amin Dada Oume. Asians were brought by British here to Uganda. Therefore, the British and those they are responsible to look after those Asians. Mukugobwa abayindi Amin yabategeeza nga Katonda bwe yali amuloosezza abawe ennaku 9 okwamuka Uganda. Mu bbaluwa gye yawandiika ng'ayambibwako eyali minisita w'ensonga z'omunda mu kaseera ako Wanume Chibedi, Amin yagamba abayindi baali beefuza ebyenfuna n'amakolero ga Uganda ate nga si nzaalwa za wano era n'abategeeza nga bwaddizza ebyenfuna bya Uganda eri bannannyini byo abatuufu. Amin era yagamba okubeera kw'abayindi mu Uganda ye yali kazaalabulwa bannayuganda obutaba bannannyini kkolero lyonna. Okugenda kwabwe abayindi tebaalina kutwala nnusu n'emu ku nsimbi ze baali baakola wabula okutwala ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Bano babukeereza nkokola okugenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okudda ewaabwe era bwe batyo ne basimba lwakasota okukeberwa balyoke balinnye ennyonyi. Kigambibwa nti abayindi abasoba 60,000 be baagobwa era ne baddukira mu mawanga agaliraanye Uganda nga Kenya, abalala ne bagenda butereevu e Bungereza eyo gye baava okusaasaana ensi era nga bangi bakyali balamu. Lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.